Nga bimaze era nja kusigala nga nkyabeebaza bannyabo ne bassebo njagenda walinda opposition. One of the political head, most political high-ranking officer go tuyina nga member wa parliament. Government ya Uganda etutta abantu bangi ekyankwazi ng'ebatendeka mukyaka. Nemilitarize eggwanga lino lyonna nga buli muntu amanye emmundu. Naye ekyo bemala okukikola ate abantu abo tebawa mirimu era tebalondola gye bakola ki nagye babeera. Ojja kusanga abavubuka ku byalo nga buli bavubuka 10 kuliko 3 abatendeka bamanye emmundu naye nga tebalina kye bakola. Abantu abo bangu okulimbalimba abagagga abalina ssente okubakozesa okutta abantu abalinga bosa. Kubanga mwenna abalabye ebifaananyi by'omwana ayakubye muganda wange amasasi talina kyanoonya ku bosa, takolangako naye bizinensi, tamusoozangako, kitegeeza nti eri omulala amukola ki? Amukozesa. Naye ng'ekizeewo lwa nsonga mumitalayiziiza abantu bangi mu ggwanga lino nga mulowooza tumwala bafuula mikwano gyammwe egy'ebyobufuzi ate nga temulina mubakuuma. Baavu bazibu mubatereka mubateekemu siyaasa n'atayingira ate nga si bawagizi bammwe. Sigamba gwerida opposition naye nga baba gavumenti abali wano ne badda mu public ne bakwata emmundu ne bagenda nga bakubakuba abantu amasasi. Ekyo kikome. Essente ezitendeka militarization kutwala abantu mukyaka babayigirizeemu skills ezikola ebintu ebirala eggwanga lyoganyulwe. Tukoye nabadde mbuulira abantu abali wano nti ffe tuli kika kya njawulo kubanga ffe kika kya Katonda. Endiga kyekika kya Katonda kyekisolo kyokka ekiriho ne Bayibuli kyeyogerako. Kubanga ne Jesus yennyini agamba nti ye mwana gwa ndiga ate waabawo n'agamba nti ye musumba omulungi obw'obuliga bwa kitaawe, kitegeeza tuli buki? Ate waabawo n'agamba ke kaliga ka Katonda akajjawo ebintu byaki? Ne jjajja Ibrahim bwe yali agenda okusaddaako omwana we baamuwa mwana gwa ndiga. Katonda yali ayinza okumuwa okuyovu ogunene okulaga obuyinza, yali ayinza omuwa empologoma eyakula okulaga obuyinza, yamuwa mwana gwaki? Kubanga y'ensolo erihole. Era endiga ku nsi y'ensolo yokka etakunama. Ekyo mukimanyi? Katonda yaddira omukira gwe yandiwadde enjovu n'aguwa akaliga kubanga ye Katonda kaleme kunamira nsi eno. Kitegezaako bagamba ti abassembosa tebategedde tibasaakulira ekika kya Katonda. Ono yabadde omukulu w'ekika ky'endiga ku nsi, mu nsi yonna ne Bulaaya ne mu ggulu abaddeko lwomwomu. Bw'abanga Katonda bw'era ayagala okuggya abaana ba Isirayiri e Misiri yabagamba nti mugende musale omwana gw'endiga omulume muyise ku miryango gy'ennyumba gyammwe, bwe ndaaba nsaanyawo nja kubayitako. Era bwe baakola musaayi gwaki? Katusabe Katonda omusaayi gwa Lwomwa ogwayiikiddwa ku ttaka lya Uganda gukomye obutemu, kubanga bayiye omusaayi gw'endiga enkulu, bayiye omusaayi gw'omukulembeze w'endiga. Abatemu mutusaasire muteeke musaayi gwa mukulu wange ekitiibwa obutemu bukome. Ebyafaayo biraga tewali mutemu yali agaggawadde amanyi amumbuulire. Temugagga nnyo kubanga muki? Mutemu. Era nawe bajja kufa nga bamasiikiini. Naye omusaayi gwa Lwomwa akulira ekika ky'endiga ng'endiga yejjeewo ebibi by'ensi bunaaze ensi eno. Abantu mutusaasire temututta. Nina okumwebaza ab'Emmengo, gavumenti eya wakati, ab'endiga n'abantu mwenna Musumba. Nsanyusa okubalaba nga muzze okumperekererako mukwano gwange abataagala bwe bajje mu bulamu bw'ensi eno. Engineer abadde atayagala ntalo. Bwe tubadde nga ku mawulire agaabukedde nga bagamba nti tugendeko mu ddwaniro ng'agamba mami kyusa obajjako TV ng'akwata remote nga kijjako abayomba ne bwe mba mubadde mulaba firimu
nga mulimu abayumba nga TV agijjako. Tegamba nga era omwana bw'ayagala nga tayagala bukodo. Ye ng'alina system ng'agenda n'afuna ssente n'afuna obw'olukumi obupya ng'abeera nabwo wano nga buli amusaba amakinga sure amuwaka abe mwana wa ku nguudo kabaani ne bw'aba amuwadde 5,000 oba 2 naye ng'amakinze sure nti akoze eki amuwadde. Yabadde Mr. Busowe abadde n'omukwano okuviira ddala ku mwana omuto. Waliwo omwana wa sitaafu waffe oli alemedde okwogera abadde munne nnyo ng'atera okujja ku dduuka. Era omwana oyo yabadde ategese nga abaawulidde endongo abasaasaanyiza amawulire buli muntu yenna kye yakoze olwa mukwano gwange nga batutte obulamu bwe tekyabadde kyangu, naye bangi mwalabye engeri gye nali njazinamu kubanga okulaba munno gwe mubadde naye ng'olaba omusaayi gumuyika amaaso tekyali kyangu. Naye neebaza Katonda emyaka gino gyatuwadde nga tuli ffenna omwezi ogujja ennaku z'omwezi 23 lwabadde agenda oguno ogutandise lwabadde agenda okuweza emyaka 69. Neebaza Katonda yamumpa anjagadde ng'omukyala era atuukiriza obuvunaanyizibwa obw'omwami nga omwami. Buli kintu kyonna kinkoledde, abadde mukwano gwange, tutambulira wamu. Era 2 weeks back yali agenda okubaako ebintu byakola, yaŋŋamba nti mami jangu tugende owummulemu. Era ne tugenda ffenna ne tukomawo ng'ennaku z'omwezi 11. Twagenda ne mutabani waffe gwe twagenda naye. Tugamba ezo ze memories zengenda okusigaza n'olw'omukaaga lwe twali naye. Tugamba byebyo byenja okusigaza naye nga neebaza yongera okwebaza ng'omwana buli kintu kyonna akikoze, andaze buli kintu kyonna, ambuulidde ebyemirimu byonna tandese ebbali. Eka mbeera mukyala mu kampuni, mbeera sitaafu. Yabadde tazannya na muntu kukola nga tayagala kyekyo, era nga bw'alaba omuntu atalina kyakola mugamba saagala kukulaba nga tolina kyokola. Nga sinagenda wala kubanga twogera bingi ne tugamba abaana mucaka abayigiriza emmundu biki. Naye njagala tujjukire nti ffe abalokole bwe tusoma Bayibuli tulaba nti tuli mu biseera eby'oluvannyuma. Ebiseera ebyo eby'oluvannyuma byonna Mukama waffe yabiraba nti bijja kubaawo. Era ebintu bino byonna bye mulaba tusomako mu Timoseewo 2 Timothy 3 okuva ku lunyiriri olusooka. Wagamba nti naye tegeera kino nga mu nnaku ez'oluvannyuma ebiro ebyokulaba ennaku birijja, kubanga abantu nga beeyagala bokka, mwabalabye abeeyagala bokka, abeeyagaliza, abamu ku byamasasi tetumanyi kiki kye babadde bagendereza, naye bateeka okuba balina kye babadde bakola ki beeyagaliza, nga beeyagala bokka, abaagala ebintu. Ennaku zino mubiraba abantu batuuka n'okulumba omukadde olw'ekibanja, abamu ne bookya amayumba, baba baagala bintu. Abeenyumiriza
ab'amalala, abavumi, lowooza mubalaba ennaku zino ku social media, omuntu n'avuma omuntu amusinga obukulu n'atatya nako n'atamuwa kitiibwa, abatagondera bazadde baabwe, abateebaza, abatali batukuvu, abatayagala ba Luganda. Singa ab'endiga amanya gabadde gabandiga, singa babadde baagala Engineer Lwomwa, tebandi mukoze eki, tebandi muse. Abatayagala ba Luganda, abatatabagana, abawaayiriza, abategendereza, abakambwe, abatayagala bulungi, ab'enkwe, abakakanyafu. Banekankomaawo gy'emitima gy'abantu kati gye tulina, naye buli muntu waali tulina okusabirangana. Tusabe, twegayirire olwa Katonda atusaasire emitima emikakanyavu kikakkane. Kati kanjogere Mr. Engineer nnyo kubanga abatanjagala n'abaana bange ng'abaagala bakitaabe era ndi munaku bbiri. Maria Mokolo wekwesiga eyokubiri kubanga nkyali ku nsi sina bingi byenja kwogera ku jjajja kuba abadde jjajja wange, abadde mukama wange, nga mpita kyonna kyasanze, ng'olumu atuuka n'okugamba muno mu nnyumba ab'endiga tulimu babiri ate ffe abasinga n'okuba omupiira. Naye lunaku lumu yankaabya, yaŋŋamba nti waliwo omwami gwe yangabira ku kyalo, twali tuli ku dining nga tulya mmere, naŋŋamba ŋŋenda kuwoya omusajja akuwase, naye nakaaba nalegera nawe okulya emmere, era abadde amanya ekinyiiza. Aŋŋamba nti piisi oba oyagala akaabe mugambe nti gundi agenda kuwasa, era tetujja mufulira musajja atulidde. Piisi mumuweereza amaanyi n'abaana. Omukadde ono atudde wano mu maaso ye mukadde wa Bosa, ono yeebase wano. Buli akusaba jo nayegedde nti ne baba kusaba emitwalo mu 50,000 tolemuwa buli muntu kusaba n'olemu omuwa atleast obaamu n'ebitaano 1,000 muwe, nange munsabe njabba wanaisikati musonyiwe nga Yesu bwe yasonyiwa. Ensi eno ejjudde ennaku n'okutegana, tetugenda kwewala batunyiiza. Osobola n'okuva wano n'owulira ekigambo awo ebweru kati ngaffe gye tuli naye ne kikunyiga, naye olw'enjiri eya Katonda era gy'abadde ayogera, musonyiwe nga Yesu bwe yasonyiwa. Bw'osonyiwa ne Yesu gw'osaba akusonyiwa ebibi byo. Gw'owola nga tosuubira kusasula. Sincerely waliwo abantu bajja abamwewozeeko naye nga yakirina muli nti gwabawoze tasuubira musasula, era ng'ekyakyogera nnyo. N'ebyo tubanja mujje mutusasule linnya erya Yesu.